Okay, era tubanirizaako mwenna abalabi mwebale nnyo mubali ddala yonna gyesinzira okulaba okola kyakabi nnyo. Nze DJ Senior B the Remix Wizard era ndi ne Alex. Alex ono simanyi ngeri ki gye nnyinza kumwanjulamu bakwongerako linnya ddala lye munajjukira lye muyinza okumwawulira kuba Alex abalala bemumanyi. Naye tuli naye tuzze ate ensonga tuzibawe nga bulijjo tukola yabaawo Alex. Okwongereko linnya ki kuba kati engeri gwe gy'oli wako mmeeza essaawa yonna abantu balina okumanya nti Alex wo ku DJ Senior B TV. Yes, wanjawulo kuba Alex bali erinnya lya Alex bo bennyini bajja limpa mu bajja limpa kubanga nange mu comment section mwali ku YouTube. Yeah man. Bana mu subscribing TV yaffe. Yeah man. Viewing yote eragira ddala ya amaanyi. Yeah man. Naye tubasaba ne woba olabye mukwano go ngali n'essimu ya smartphone banayo yensi we yatuuse tutambulira ku internet nyiga akadde ku DJ Senior B TV. Bebaza mwenna bempa link za video zino ze tukola naye tusaba subscribe also. Weewaawo. Okay, kirungi nnyo mawulire mangi nnyo weekend kusokera ddala mu byonna principal baamukuba kyetutanaba kumanya masasi bino bisasi bibakubisa abakola effujjo babiyita batya bikansta fragments waliwo amasasi agatali gaddala simanyi ngerabidde bagayita then ne tear gas akakebe ka tear gas kati tetutegeera polisi eyogera bilala abali ku ground bawogera bilala tewali video ntuufu eraga nga ekintu kituuka ku mubiri gwa principal naye oluvannyuma tulaba ekiwundu kya principal twasooka kulaba mpale ng'eyulise video akasookera ddala yali agezaako okulinnya motoka then tulaba nga ate agwa wansi. Tanaggwa waliwo omwami yamukwata then oluvannyuma n'amulemerera ndowooza n'agwa wansi ne bagezaako musitula naddalawo n'agwa. Kati poliisi egamba nti ye yanuubuka ng'agezaako okulinnya emmotoka yaserera n'agwa n'anuubuka. Ekiwundu kye walaba lyali ssasi mbadde ngamba rubber bullets. Lyali ssasi rubber bullet kikakebe kati ya gaasi kisosonkole kyakakebe kati ya gaasi kyekyamukuba. Olunaku lwali lwakubiri ekawungeezi ninako we nali kati ngenda okuteekako internet ngenda okulaba amawulire gayita Bobi Wine has been shot down. Yes. Nensiriikirira nembako gwe nkubira essimu ne mugamba why byolaba bituufu oba nze essimu byempereza byanjawulo nnyo ku bibyo ko biki byotegeeza nga mugamba Bobi Wine kiraga bamukubya amasasi nga ngamba nga sinnababimanya nsirika nga ntambula mu trading center awo we nali omuvubuka nga ajja emisinde ng'agamba ekiri e Kampala mukimanyi konzi kiki Bobi Wine bamukubye essasi nga nziruka ngenda ku Twitter ku NTV nga ekifaananyi ekiriyo Bobi Wine ng'ali wansi naye oluvannyuma twamaze ne tutegeera ekituufu omusajja bamuteekako obulumbaganyi n'akubibwa ekiteeberezebwa okuba nti ssasi ku skando ku buzibu obwo obwagwawo mu ggwanga tomanyi kyekitegeeza era tomanyi kisobola kuddirira nga Bobi Wine alumbiddwa. Bobi Wine y'omu ku basajja kati mu industry oba mu Uganda
either mu politics oba mu music alina okubeera protected mu buli mbeera ng'ani protecting government okusinziira ddala naffe eggwanga tuli responsible nnyo okulaba nga tukuuma principle Bobi Wine. Tutya singa security forces zaffe wano e Uganda zitambulira ku principles eri 660 security forces ezitukuuma wano mu ggwanga zirina amateeka kwe zitambulira. Okuwulira obuwulizi nti nno Bobi Wine atuusiddwako obulumbaganyi ekyamazima ebeera enyiike y'amaanyi nnyo. Ngenda kuwa ekyokulabirako nti Bobi Wine oyo singa mpa kyakulabirako singa eggwanga eddala katugeze Tanzania ne bajja ne balumba Bobi Wine ne bamutuusaako obulabe ekyamazima toyina ngeri gy'ogenda mumatiza munna Uganda nti gavumenti yene eriwo etutwala nti ye yabadde in charge okulaba nti atuusibwako obulabe. Mpabuli kyakulabirako. So kati ku nsonga ya Bobi Wine kyosogera ddala okubuuza mu security omusajja yenna oyo yakikoze omusirikale soka weebuuze singa omusajja gw'ogenda okwataakinga bw'ogenda n'omutuukirira katugeze n'omukuba essasi ekyamazima gw'olowooza omanye emirambo gisobola okugwa mu ggwanga ng'okubye bukubi Bobi Wine omusajja gw'omanyi nti ekisooka alina pate gy'aliidinga mu byobufuzi era omulaba webale nnyo kati okukuba obukubi Bobi Wine essasi golowooza kirekawa pate ye n'abantu abamukkiririzaamu abamufollowinga. Walabye ekiwandiiko kya poliisi? Ekiwandiiko kya poliisi ekyamazima mbadde sinnakiraba. Iye. Poliisi egamba nti Bobi Wine yagenda ku oba yali invited oba ku mukolo gwa mukwano gwe. Iye. Oba bali batikira mwana lawyer. Awao nenga gwali mukolo we yagenda ali invited. Omukolo ogwo gwaggwa bulungi. Mbona asimbula nga ava ku mukolo addayo waka. Mpose essaawo nti nga onagamba nti amaka we baali galiko munda then okuva ku maka ago okutuuka mu kasenta ke bayita Bulindo. Mbu bava mu motoka. Poliisi wegamba bava mu motoka ne batandika okutambula. Waliwo nga onagamba nti waliwo ekkubo onagamba eryandituusiza amangu poliisi. Mbu baalikikamu emmotoka zaabwe nga poliisi tasobola kugguka eno gye bali kubatayiza. Ne batambuza bigere kati mbu nga omanyi nti Bobi Wine ona waagenda poliisi ebemutambulira security ebemutambulirako eyiye netali iye ebemutambulirako nga gavumenti no Uganda ni property kati obukuumi bwabo ino baawo kituufu obubwe n'obutali bubwo kati poliisi egamba nti nno baagezaako mwengeejinga ne bamugambe nti mulinnye emmotoka zammwe muvuge mugende ye n'alemerako ne batambuza ebigere bayingire mu trading center ya Bulindo. Tuwulira kati poliisi olw'okwagala okugugumula abantu abali batandise okumwebungirirako yatandika okubatiya gaasi kati abantu ne batandika okuzzaayo amayinja nga bakuba poliisi era poliisi yeesiba nnyo ku ekyo nti abantu baakuba poliisi amayinja bwera balina n'emmotoka ya poliisi gye baakuba ne basendabirwamu era balina n'abasirikale be baakuba ne baleetako obuvune. Poliisi yabaliriizi nze yabatulaze sinnabirabako tennaba yabitadde buteesi mu statement. Kati mbu teboogera poliisi teyogera ku ngeri Bobi Wine gye yakubiddwamu awo baleetera kiki nasose okunyolera nti mbu wano mu kukuba tiyagaase mbu Bobi Wine yagezaako okwagala okulinnya emmotoka ye naye we bali bapakinze wali kumpi n'akagulumu munaaserera
nagwa oba nabako ekimunuula ku kigere naye wote balina obujulizi bulaga nti yakubwa oba essasi oba kakebe kati yagaso oba rubber bullet oba ekisonkola katebe ekyo kyamusala then ne bagamba nti balina akatambi ke baalaga naye akatambi ke bagenda okulaga nga ate olwedde ketubadde tulaba baali wasatulatinza obutambi obwa busatu naye nga bagamba nti kavudde ku kamera zaabwe enkesi oba si nkesi zino kamera ze basaawo zino ebyo byonna poliisi byekola ekyamazima ekyaliwo ekituufu ekimanyi ereke kuzanya politics mu kintu kino eveeyo ekole press release egambe eyogere kuba Bobi Wine essaawa zino nkugambye essa lyaliko alina kubeera protected wano mu ggwanga tulinamu abantu nga bo eventually balina kubeera protected era tubamanyi naawe gwe kenyini munnayuganda ali wansi olina okwekuuma we bagamba nti totambula kiro ssaawa 9 ekkubo toliyitamu lwaki oba owalaganya empaka n'ogamba kiba kikijja kijja empitewo Bobi Wine waba yagenda ku mukolo ne gutambula successfully ne guggwa kankuba ekyokulabirako omuyimbi yenna katugeze ngaani katugeze nga Azawi bwajje wantu katugeze mu trading center nga zegula Rolex oba kasoda oba bikozesebwe waka okimanyi nti abantu basobola omukuŋŋaanirako kisoboka so kati Bobi Wine okubeera nga aliko amasannyalaze n'ayimirira mu trading center n'awubira ku bantu abateyeeraze tekiba kibi abatakubye ralent agenda kuba lukuŋŋaana so poliisi okuvayo okumwataakinga ekyamazima teyakolamu bulungi poliisi kankuba ekyokulabirako wano abayimbi bazze bayimba okuzaayo emabega Bobi Wine n'oluyimba lwe yayimba olugamba nti time bomb ensi eriko bunkenke okusinziira na bomu ebaluka kati time bomb ndibanga press release yokka yafuluma ku mitimbagano nti Bobi Wine akubiddwa essasi yes tosooka kulowooza nti oba limukubye mu kifuba oba ku mutwe oba ku mubiri wonna we liba limukutte ekyamazima omuntu ali wansi alabira ku ssimu ajja lowooza omusajja bamumazeewo bamusse ye time bomb gye njogerako tuli ku bunkenke tutya nti wano Bobi Wine essa lyaliko ba Uganda Matters baafa abajulizi bwe baafa ekyamazima buli mwaka tubajjukira olw'obuzira bwabwe awo tuba tutaapinga mukisa omuntu yenna agenda eri aba agenza okutaapinga omukisa abamu bagenda ne gundi basudde gye yaziikibwa Kabondo abamu ne bagenda newa Kafeero okumujjukira kati kuba mwakafaananyi nga Bobi Wine afudde mu ggwanga gy'olabira ddala nti y'omu ku basajja babadde alina akakundi k'abantu be abamukkiririzaamu mu bintu ebyekijega by'otasobola dde kugamba nti bannanga omusajja yayituyiseeko wano nti ate era kati eggwanga we liri ekyamazima tuli ku bunkenke buli ekibaawo nsaba kituwe ekyokuyiga Bobi Wine wabanga kyamutuuseeko mu security mbadde ngamba wali emabega mu security waneeno tuziba tulaba ku firimu olumu okimanyi nti omuntu asobola okubeera nga waliwo bakomanda chief bakomanda kati ne basindika omuntu ne bamugamba genda oshootinge omwana najja ne mundu n'agamba nti naweereza ba boss ku radio call n'abagamba okusinziira bwenda aba target njirina ngenda kuba n'abagamba kuba aba agenda bw'ati okukwata ku trigger akube n'agenda akatugeze n'alabamu skando y'omwana omuto awo n'alabawo omwana omuto wagenda okukuba
omanyi tasobola kuba asobola okuddamu n'abaweza n'abagamba okusinziira bwendaba mulimu omwana omuto ate bwenkuba afiiramu so kati bagamba mulimu minor subject webale nnyo okubalaba webale nnyo so kati omusirikale eyakoze ekyo sooka olowooze nti kino kyogenda okukola kiki ekiddawo mu bantu abalaba era kino nakibesingidde nnyo ku time bomb nti olutalo nga lugenda okujja buli kyonna ky'oba owandiise ku pulaani ku lutalo kibeera kiteeketeeke naye ate olutalo we tuluyingiramu tekiba kiteeketeeke ekyo badde okimanyi olw'ensonga nti buli ky'oba oyingidde mu lutalo oba opasuse ovuddeko olwana nakiri ne beewawoosoza okuteesaako oba tokyabirowooza nako bikyukira olutalo lubeera lutalo ng'omaze oluteekateeka naye kasi oluyingiramu bw'oti buli kyonna ekiba kizze kiba tekikyali ku script so Bobi Wine ekyamutuuseeko kibi nnyo naye kyamukisa mulungi akyali mulamu waliwo babadde baleese skando nga bagamba mbu simanya China bomb simanya China bullet nabirabye ku social media nga bitambula waliwo abayaya bagambye mbu esasi lyakubibwa ne baliguza mu China town wali lya layisi nnyo era muliwona mangu ba bloggers mbasaba toyogera kintu kya bugwagwa toyogera kintu kyotalinaako wiino ebintu jangu oyogere ekintu nga okinako wiino kangu ekyokulabirako Bob Marley omanye ekyatta Bob Marley Bob Marley yafuna kansa naye kansa bwe yali ajja jamutandikira ku kigere ku kagere ka naswi ekigere kyabaki yafuna kansa ne bamulabako akawundu bagenda okubuga abasawo bagenda okukebera okulaba nga omusajja wattu alina kansa naye abasawo ne bamugamba ekigero bagenda kutemako Bob Marley n'agaana mialaza rasta farian simanya biki talina kukola kiku talina kutemwako rasta taba mulema tebamutemako era okukakana omusajja n'akola ki n'afa ne kansa we lwaki kati omuntu yenna avaayo n'agamba nti kabadde kabadi busimanya firimu ku Bobi Wine munnange tebyabadde firimu lwaki si China bullet bannange mubeere mu nensa nga mubaako bye mwogera DJ Senior B mbeera ya nsi eno kukyuka wano twali tulina waliwo omusumba Pastor Bujingo yakubwa amasasi yalumbagana bamulumba ne bamukuba amasasi naye ayina kye ndabe abadde atrendinga nnyo naye saategedde kye yayogedde ekyamazima katulinde Sunday omanyi Pastor Bujingo ebintu bye byonna ebya wiiki akwata service eyo ku Sunday n'abiyisamu ebiba bitrainings mu ggwanga era Sunday Nation ya leero bwena kyanayogera nja kukomawo ku DJ Senior B bawe endowooza yange lwanaku yansi eno Pastor Bujingo yafuna obulumbaganyi bamulumba era obwaviiramu ne driver we omukuumi we omukadde w'ekkanisa eyafa kibi nnyo lwanaku yansi eno Pastor Bujingo tavangayo kulaga nkovu n'amasasi gamukuba mu mugongo talina gwe yali agalaze naye abeera agogerako nti gakyawona gamusiiwa Bobi Wine yafunye ekiwundu mwakirabye omuntu wavayo n'ayagamba mu China bullet muyaguliddwa bw'ojja n'ogiraba China bullet eyo n'oyogera ebyensa ebitalina nsa n'obyobbayo n'obyogera omanyi nti ekiwundu Bobi Wine yafunye kisobola omuviirako kansa omuntu asobola okulwala omutwe alwala omutwe naye waba amira eddagala taliteeka sweeti ku mutwe alirisa mu kamwa ne ligenda mu lubuto n'asobola okulaba nga kiri awona so lwanaku yansi eno Bujingo teyalaga biwundu bye paka na pati
waliwo abantu abamu abalowooza nti wabanga kale sasi lwaki lyamukutte ku muti ku kugulu lyandimukubye omutwe mwabadde mwagala mulambo bannange Katonda yaziza bibye yayambye skando embi yabaddewo Bobi Wine tukwasa Mukama Katonda simanyi lwaki abantu azifu balinga babadde batebaagala omusajja awone bagamba nga yawonye mango simanyi sasi twala time bamaloka amalamu obuganga simanya abo bonna aboogera banoonya views si basawo leka omusawo aveeyo akuwe report ogoberere ki ekyabaddewo kiki kye bamuzuddemu wow. Okay, eggulu lya Bobi Wine likyakula information batwongera buli lunaku so tujja batwongera okumanya kiri kitya kuba kati bwe bamutwala mu ddwaliro bamudischarginga enkeera waalo which was yesterday ekituufu yesterday olwokusatu bamutana addayo ewaka so mukuddayo ewaka twagala tulabe ki kinaddako naawona bamujanjabira waka kiwundu kyali kyenkana kitya anatwala bbanga ki okuwona so ebyo byonna tubirinda kyetutategedde mu scenario eyo yekka yakosebwa kyetutategedde kituufu by the way twagala tukimanye exactly kuba Bobi Wine tali yekka tabeera yekka aye n'ekirala nuupu eyo giraba erina gundi ejjukira abantu baayo abaze nga bagirwanirira oyogera bwotyo olaba nowenyini otuludde wano nawe omuvubuka gwe nali njogerako naye wano abeera muno mu eri eno naŋŋamba babakwata mu ebyo bya campaign ebyo bya lockdown bya campaign ne babatwala paka Kitalya kati nze newunyiza nvubuka abeera eno yaŋŋamba Bobi Wine yagendanga babakwata abaana abiri oba namu enamba sijjukira bulungi naye yagendanga nga abachekingako lwatagenze nga sindika babi agenda n'abachekingako n'abo abakulu balubongo yabaani abagenda ne bachekingako baana abo abaana babaleeta mu kkooti naye siga bino bye tulaba babuloga baba batulimba mbu abaana babasiba bano bali mu kuba mbaga abaana babasiba bano bali mu kutwala abaana baabwe bweru bali mu kweyagala omwana yankakasa nti abakulu bajjanga mukomera ne babachekingako tukiraba segera neŋŋamba bambi kati ng'ayogera weeno gye tuli olaba naye ng'akulaga nti si bigambo by'abantu ayogera mazima era yamala n'avaayo ng'akijja ddala mu mutima yamala n'avaayo era agamba newe yavaayo Bobi yamuyita n'agenda Magere ne banyumyamu baali abaana bangiko kale ne kati oli bwabwe agamba nti gwobeera wuwo wammwe wanjawulo nono wanjawulo mwena ne mufuna message nti mukulu agambye mugende mulyemu naye ekyemisana yakwogera mukonamu abakuliseeyoko ne mukomera osegera bakitegeeza nti tebeerabira nga bwobadde ogambye tebeerabira baana tebeerabira bantu baabwe tebeeragira bawagizi babadde ku lusege webale nnyo segeera so just tusaba kireme kubanga tewali mulala yalumiziddwa but all in all kishekirwa ku Bobi Wine kinaba kizira tujja batongera bategeezaako tusaba Mukama amujjanjabe amususse mangu mbeera gyayita mukati ebyo nga bikyali awo obala lunaku lwakomeka bayida we nalabako akatambi akali ku mikutu okwo kamunamalirwa mu TV presenter ng'ayomba n'owa poliisi nga bayimiriza ekivulu wabimanyako nabimanyako MC Olo nabimanyako eyakava ku NTV nga yakadda ku NBS gye yava MC Olo no omutegesi wa kivulu bakita Kiromo era okusinziira ku byazaawandiika ku mitimbagano gye alaga ekivulu kya Kiromo kikyenga omuntu ozi n'abantu baba mikwano gyo babapata nabakolagana nabo naye si kya TV oba gy'akolera oba gye yali akolera kati naye ate bwe yali ku stage nga twalaba awoza I'm big at NBS lwaki yateekamu kalogo ka NBS bwe baali bayimiriza ekivulu ekyo of course era bagamba nti
mu luzungu balina engeri gye bakoogera mu luzungu olukadde nnyo a man eateth where he works. Kati nga bagamba nti oba olina okwekwata ku poolo gy'okakasa nti nnywevu. Abatuwuliriza kambategeeze waliwo MC Olo ye musajja omusajja oyo yagendako ne mu kisulo kya omwana wa Bebekulu gy'asomera. Yagendayokko n'atuuka ku kitanda omwana wa Bebekulu w'asomera n'astreaminga n'agamba nze ani atuuse ku kitanda omwana wa Bebekulu mu ssomero. Ebintu ebitajjansa era Bebekulu kye nategeera taamu eyaddako omwana teyamuzzaayo ku ssomero, yamuteeka ku ssomero ddala era omwana ali ku Taiba International wano. MC Olo kituufu wayolesa obujega bw'oba ogenda otegeka ekivulu wano mu Uganda banange kambawe kano kabagezi mokka. Ekyatuukawo agreement time gye yalagaana n'abasirikale okumala ekivulu ekyamazima ya exceedinga mu time. Omutegesi yenna ow'ekivulu oba ogenda otegeka ekivulu mu Kampala tukusaba omutegesi yenna ow'ekivulu ng'ogenda okutegeka ekivulu tukusaba ekintu kimu, goberera protocol. Genda oyitole mukazi. Goberera protocol n'amateeka gwoba oyingidde mu buli woofiisi okulaba nga ogenda otegeka ekivulu. Okimanyi nti DJ Senior B omuntu osobola okutegeka ekivulu n'okiteekamu katugeze miliyoni nga 10. Miliyoni 10. Owembwa yekka azze okukola survey owembwa n'akola report n'agamba okusinziira ku kye tuluzudde ekivulu tukisazizaamu. Naye ng'akusaba emitwalo ago 2 otaddemu miliyoni 10. Owembwa agenda azze okukola survey ku kitundu ewali ekivulu najja ennyini n'asazaamu ekivulu n'agamba nti okusinziira gye tulabyemu. So Mr. Olo twakulaba obutambi mbulina wavayo n'oyogera kyera ogenda kukozesa obuyinza n'amaanyi ogobese DPC mu office mwali olw'okuba ekivulu azze n'akola ki n'akiyimiriza. Bwe wali okola apiiri okusaba ekifo ekyo n'ebyo wayogera ne polisi ng'osaba obukuumi ng'ogenda okukola ekivulu tewayimirira ku mazima na kigambo kyo. Ebivulu by'abaana bigwa saameka? Ebivulu by'abaana wano mu Uganda birina kugwa ssaawa 12. Zaali tezinaba kuwera? Essaawa zaali ziweze 12 nga baexceeding nga zigenda mu ssaawa emu. Bannange alo nyabo okitegeera munnange. Ate wava wali nga ndaba wa ghetto obulala webabeera jebaleko nyabo oli bulungi ng'oli munyiivu bulala oli muntu yenna anyiiga badde simanyi nti olina okusanyuka wakati ku ndabikayo olina kuba nga oli happy kasmile nga kabbeeyi manyi gye bayita golden smile yesanira ku mubiri gwo. Onaku werugiza kikyoba otegeeza nti olunaku asibanga lwa misana. Kugamba okyukakyuka bakuyita Shanita. Muwala waagi kale. So tubadde ku MC Olo abatuwuliriza embeera y'amaanyi wano we tuli obunkeke buli everywhere nkugambye abantu banyiivu. Alex sebo kati oyise waaki zenkola zebulazo wali tolina muyita omwana muyise just to smell her breath
Okimanyi mukazi walaba interview zino. Era ye number 1. Asogera ddala alala era simanyi. Adogenda munyonyola ndo waiso omukazi mugamba. Zayogedde. So police nesazamu ekivulu olwo nayomba era sinjagala era abatuwiza ngenda kukomawo babuulire ba DPC bamukyusiza omanye olwo yayogera bingi nze nina amaanyi ngenda nakugoba ngenda kuwandika ebbaluwa bagenda kugoba mu office gy'olimu anze obuzibu bwensanga ku bantu aboogera nti nina amaanyi oba ndi muzibu nnyo oba nze tontegeera nze ebiseera ebisinga ate baba basinga obunafu mu position eyo. Kituufu. Kubanga omuganda alina we yayogera n'agamba nti anaazina takola ki? Takumba. Osegedde. Kituufu. Ate bagamba nti okwogera ennyo si kwe kumanya. Kituufu. Era bagamba nti ow'amaanyi ge takeera. Tojja kuva eri gojje ng'otuyimbirira amaanyi. Gwe kola bukozi amaanyi kye gakola tulabe. Kituufu. Anyway, tewali buzibu. Balina okukutegeeza nti w'amaanyi. Ate munnaaye eyakava ku NTV n'agenda ku NBS eyakaddayo gye yali avudde kubanga kigambe wali avuddeyo lwa Kiwago Mampaati mbu yali avudde ku NBS wa Mampaati olonze buno baka bwenkuwa okula emyaka gigenda zine buno obudde yizo okulowooza gwe olina fame kuba youth abaana abato abajja naye ate omwaka kuba muto ekyo tunaava mu kalulu 2027 what will be next kati nze ati tusaagala ate tumujjukize nti nno ebyo byaliko Bashira Gashumba babikola ba MC Cuts babikola oyo yalabako ku Tinizi Club yali ku WBS oyo yali agimanyi oyo amaanyi gaayo ebyo byaliko bakazola babikola okimanyi ne mukyala wa Patrick Kanyomozi naye Flavia Flavia naye yali ku Tinizi Club waliwo yali asinga Flavia okulabika bulungi mu bwana bwali bukolezo show z'abaana ate Buzz Tinizi the awards yali event ya Swangs simanyi lwaki bagistopinga ate nga yali ekolera ddala Galaxy yabba yagikuba omanyi gondi yagitwala ate Galaxy yagikuba nga already edition ya Semba ba awardinga ba DJ ba Galaxy kumpi basatu awards za Uganda DJ Senior B awards za Uganda ojabuuza Bebe Cool lwaki yabivaamu yatuka ngeseera nga yawangula under the ground ekyo nange kyali kyantuka k'Entebbe Entebbe tulinayo ze bayita Red Carpet Awards ne Face of Entebbe mpuli ya sebo kati Face of Entebbe nagiwangula emirundi mingi nentuuka nengamba mweka abalala then waliwo ze bayita High School Awards naziwulirako High School Awards nazo naziwangula emirundi ebiri agenda olaba nga format ewangula yemu nazo nengamba next time temunominate ebyaddala so ekiziva ku muntu omuvumu okusala n'ogamba manyi awards zino kitegeeza omuntu omulala yena asobola okuwangula nze kasoke mundeke tuwe chance abantu abalala kubadde moment nzijja n'envuganya kati mbadde newerako exam kati tukize ku Bebe Cool the moment ajja n'avuganya yalina the most active social media team yalina amaanyi ye most vibrant artist ku social media pulira manyi vivumo bakavuma Bebe Cool okukyangajja ku internet naye yali akola zembano awanika awanika nabiwulira segera so omuntu w'amaanyi bwato kiba kitwala courage nene okugamba nti award nzirese abalala nabo bawanguleko so olwo
twali tulabya banene mirembe ngalo kituufu kayimba katali kapyako misa kye yakakaddemu mu composition naye tulina version empya ya misa kyo kyenyini kyensaba by the way with that kyensaba misa ki music w'olyo wedda misa ki kati level gy'oliko kuno nsaba bajja kakusaliramu sa misa ki Semakula music w'olyo wedda atunyumira nnyo naye tusaba kati misa kyetulina kyetukubanja totukuba music mulala kwata music oli omukadde gwe wakola muleete ku version eno eriko trending eno okugeza nga bwolaba Jose Chameleone bwe yakola oluyimba lwa webale nnyo omuleete ku peak eyo gomanyi tegeza misa kinga tukubidde sigwo nsiimira nga amutadde mu yabawa oba brand oba ne simu masavu gocha gennyini gwe anyway naye abasajja baba bawuliranga ekintu kiri kyakaddiwa tebabanyona vibe olaba ekyasikiriza Chameleone okuddamu oluyimba lwako Mabwesigo situmanyi tekwali kwagala kwenga omuntu naye bwe yagenda kweno share songs gyekola ne Tasika gye bayita Tasika Conversations performance gye baakola eyo yako Mabwesigo yamunyumira nnyo kwe kusikirizibwa aluddemu oluyimba kategeeza n'abaana abalala balina okufuna ekintu ekibasikiriza naye tasobola kuva mu bbanga n'addamu oluyimba lukadde. I think kiwandibadde twogerako singa batukolera video zaazo naye batukolera video nga za performance singa batukolera video zaazo tujja kuwulira bulungi. Recently wano Frigo Band balina oluyimba lwayo lwe bakola video naye ku nnyimba zaabwe enkadde bakuba lunvudde mu mutwe naye balina oluyimba lwe bakola video nga lukadde naye kati nga kiyambako oluyimba okudda engulu mu bantu n'omwana omuto yali taalulaba kubanga terwaliko video afuna chance okululaba kuba kati lwako video luba everywhere n'amanya ono yayimba oluyimba luno olaba kati Maddox we yakola video ya Namagembe twali tetusuubira nti ejjo esobola okubaawo video nejja naye tukuba nezo oluyimba nezo ennyimba za Maddox bupya kituufu. So I think ekyo kyebandibadde bakola kati okugeza Juliana Kanyomozi yakola video ya Kibaluma yakola video ya Mama Mbire yakola video ya Tata w'abaana golozeze ennyimba singa bazikolera video teziba classics ku mulembe guno kubanga wangi we zitazannya we bazannya video kituufu kati nga zeri mitinga kubaza audio ate ne performances nabo balinga abatazi sitegera ki balinga abatazaagala sitegera akonsaba mukasalemu mukaweereza abayimbi ebyaddala content waabwe oli alimu amakulu mangi yatukwata nnyo kati waliyo nga boolaba nti oluyimba lwa is it Sophie Nantongo no si Sophie Nantongo Betty Mpologoma mukwano gunyuma n'oyo esiwago yanzenzatere good Betty Mpologoma kana kayimba akatrendinga ku TikTok atakwagala oba omulaba londe namba yo bakaita londe namba nti singa naye sawe nakwata kayimba kona akakolera video kuba iyo yaliwo video yako naye quality ya raising out kituufu singa agikola olwaliro nonga video eri muze no quality empya olimba lusobola okuddamu ne lukola n'ebivulu naafuna n'emikolo naafuna osegeera but anyway si kyangu vibe zaabwe ziba ziri walala weesanga abasinga obungi nabo bagoberera TikTok baagala kuyimba nga Lirupazo baagala kuyimba nga Tom D baagala kuyimba nga Ava Peace osegeera so byebyo ebyo nga bikyali awo era ku bivulu waliwo olutalo luli ku internet saawa eno nga abasiraamu bakuba guddikudde olw'ekivulu kya Zubeda Hijab Nation ndowooza olw'obutafuna bulungi taanaapo emala
nga jukira mu kusooka baali bakikuba ekivulu ekyo baali bakikuba mu kusooka so obuzibu buvaawo Shamim omukyalo oyo ye Shamim ono obubaka bwenkuwa weesonyiwa ebivvulu Shamim weesonyiwa ebivvulu tolina omanyi waliwo kye bayita favor mu bivvulu pozi nga olina omuvugirizi ng'olina bwojja ssente zo ng'era tekikusala abasiramu baba ne ssente nga mpozi olina omuvugirizi omanyi waliwo kye bayita ekivvulu ng'ogenda mu kivvulu nga kya bizinensi waliwo n'ekivvulu ky'ogendamu nga kigenda kukusala ssente zo ziffe Shamim ekisookera ddala wategekako ekivvulu n'oleeta walanga n'omunigeria teyajja yali musiraamu n'omunigeria we gwe yalanga comedian oba yali comedian oba kyali kula bonita naye yalanga n'omuzungu omunigeria oyo teyajja ekivvulu kyali emiranga egyali wali abantu tebayingira tovudde ku ekyo otegese Hijab Nation yali wa buli ajali yali asasulanga emitwalo 5 abasiramu balina sente obutono emiranga gyali wali DJ Senior BTV ebyaddala omanyi ebintu by'abasiramu birina amateeka kwe bitambulira tosobola kuvaayo n'ogamba nti olanze Hijab Nation nojja n'okwata olina mikwano gyo n'okwata kasuku omusajja gw'omanyi nti abeera wali apopinga Bereya oleese ba Shalom ba Flaka Ntambi obaleese bambadde amakanzu banyumye bonna banenekaanekanye omusiraamu alabe kasuku akwata Bereya n'apopinga abana kumulika mwebase ali mu gavana kira ali mu kunywa mwenge ate yo muko be batudde mu maaso ku Hijab Nation ebe bali mu VIP tables ada osubira kasuku agenda atulenga komona ku mukwano gwe Zubeda so natula mu VIP so n'abasiramu nakulabye ngokira ifayinga nti wafunye abantu ejo miranga tulage ku video kati ba mu byokwogera Shamim prove with the videos nafe tujeyeza ffe emiranga gyali ku kivulu nze ubaka bwenkuwa Shamimu va ku bivulu weesonyiwa ebivulu ate bwebuuze ku mukwano gweyo kasuku yabeera mu bivulu gwe yaba kyabeera mu bivulu kasuku yajja wano n'atukuba David Lutalo naye enkokola zokka zamulemesa ebivulu n'akita tewali enkokola zaali mu bivulu bya kasuku zino nze nkugamba ebigambo bino ekyalemesa kasuku ebivulu nti yayitaaga kusasula ba service providers ebyaddala kyekiriwo kyekyamulemesa kati ng'ayagala akasente nga bwe yakabaze konna akeetwalire akasente nga bwe yakabaze kasuku ategeka luseke nyamnyamu anti ulira oluvannyuma lw'okukitegeera nti omanyi tulina okulya ne ttiimu ogamba yali mulya mamba omusajja ow'olugave yali mulya mamba alye katembe mulya mamba ali omu so luli okusooka yali tamanyi nti ttiimu erina okukola ki okulya ng'alaba akasente nga bakafunye kaggwawo anti kaakati kibeera bwe kiti omuntu nga kasuku singa aba agenze ku David Lutalo n'amugamba mpayo ekivulu Lutalo n'amugamba ate wali buzibu ojja kumpa amafuta teeka wonawo oteeka kati n'asooka nanoonya ebifo nga buli kyatuukako nga Lutalo amugamba awo babukingawo noonye walala awo babukingawo noonye walala kati atwala obudde bungi okunoonya ekifo bw'afuna ekifo Lutalo n'akkiriza okukikoleramu akukakananga amafuta bamusabye tugambe emitwalo 5 mafuta kati ne bamugamba naye ojja kusasula daheyas
nga bandi okuli backline ne bano backup artist ne ba upcoming bada hairs kati mulimu abetane tano mulimu abe 10 mulimu ababiri yes okakana nga kakade kagudde wali akosika mu kitono yes kati okugula sound esobola okuba nga ya mitwalo nga kuba yakozesanga sound za rais mu bivulu bye so kuba nga mitwalo nga 8 abifo bisinga bamuwanga byabwerera akola ku radio ba TV ajja kubiranga ebisinga obanga bamugamba aleta ya masannyalaze mitwalo nga 15 oba 2 then ayina kuba nabayimbi ba CD ayina okupangisayo DJ anakuba yawo kasuko tayina DJ gwe yasasula mitwalo 3 ku bivulu bye taliyo nali mbikoze kokko ate nabikolako nga yinze DJ webbeyi nga basigadde bonna bali wansi wange ati nzala akoleze nali mfuna tumuleke nali kolera musajja wange but akasente bwe yagenda ng'okkagabanyamu kati ku lutalo afuna abantu okusinziira ku ngeri gy'olanzeemu ekisooka munene nnyo abantu baba babuusabuusa okujja kwe n'obutajja olw'okuba munene nnyo olw'okuba munene nnyo kati ate ono amutegeseyo abagamba nina lutalo bajja kuyiika oyo ye alina abantu bajja kuyiika nfuna bulungi kati ate bo nga abantu bagamba naye engeri gye bamulangamu nga ate bannamasaka balina koodi eyo lutalo nga munene nnyo nawudde ne Gravity by the way alina kye yayogedde abantu b'e Masaka tubasaba Gravity alina ekivulu e Masaka oba ennaku z'omwezi sizimanyi naye nga Masaka ajja ow'e Masaka yenna agamba munne agambe munne Gravity yabawadde chance emu bwe mutajja mu kivulu agenda kubeesonyiwa abate genda mu maaso kati okuzzaako wali ku Devil Talo manyi Devil Talo naye alina tteeke bw'oba ogenza mu bookinga akubuuza ogenda teeka wa bw'oyogera ekifo nga yali akikoleddemuko nga kirimu abantu akugamba eyo babookingayo kutidde eyo lutalo bw'aba yakikoleramu nga tekirina bantu ng'ategeeza babookingayo bamubuukinga yakubirawo oba ayagala ye kwezzaayo yetegekewo osegedde omusajja yakuwadde sho ate yakuba ekikuliriza bwegamba ogenda teekawa abayimbi kati lwakuba kino ekifo simanyi erinnya naye kyenalikozesa tugezese Aperife ogenda teekawa nti Aperife Kasanje kati nga yayimbiddewo nga yafunawo abantu naye si yali yetegese agamba wane Kasanje awo no babookingawo tugendagendawo myezi 3 mu maaso fune walala nga pufu weri yakuba kikona kusimu atagenda kugirayo lisiiti kituufu akugambe gwe fune walala awo batwalawo ye kati gwe olugira bweti ye nga eiza afuna promote yamutwalawo luli ng'amugamba mubanga bweti sooka otegeka abantu awo oba nga ye yeekolera save nga yeetegeka abantu awo kubanga yafunawo abantu luli kati singa bamutwala ewantu mu kifo ayina abantu ye bakomako okugamba nti kikoze oba tekikoze singa bamutwala ewantu n'atafuna abantu bayagala yadde bajja kati bw'ojja omubookinga n'oyogerawo akuwa agamba kale otegedde akati kasuku bamuwanga ewantu webayita amajja mazize osibuliranga nawo si linnya lya kifo naye ngamba nti omukulu wabeera yazira agamba awo tegeka ng'akimanyi bulungi omukulu ng'akimanyi bulungi kasuku tajja kujja waawo miliyoni lwera 10 kati yaba n'ebifo bye byamanyi nti miliyoni 10 n'okwambuka zijja kuvaawo osegedde anti ebivulu bateeka tugambe bya mutwalo 5 all expense yadde
nga afisa milioni 10 kati akuwe wantu nga ogenda fona all expense cleared ngo ina mwaka kadaka kakati omuntu asobola kuvayo naga nti ekivulu kyamusaze kubanga mu ndabika y'ekifo oba mu ndaba y'abantu abalala bazze nereka naawe DJ Senior B juzi bajjo yavaayo ku mitimbagano n'atubuulira buli muyimbi sente z'alina okufuna era ze singa nali nina ssente nandigenze ku kisaawe ky'e Kasanje oba kwapera ife Kasanje nengamba nti kantegeke omuyimbi miliyoni zo nga 3 kakana ng'oli magoba si bwe kyali kyo bwe kirina okuba tugambe baba ino muyimbi omu oba babiri abajja mu ssente zo oba abayimbi bo ng'osoboweza abayimbi nga basatu n'ogatta omulengo n'olanga mu kisaawe e Kasanje okwo n'ogatizaako baapukamingi naye singa ogenda ku muyimbi omunene omuyimbi omunene olina okubala expenses z'ekifo olina okubala security olina okubala stage n'okubala okulanga expenses ezo kati tonabala za muyimbi kubanga wano waliwo abategesi kubanga wano waliwo ati ebigwa mu kulanga wano waliwo abayimbi waliwo abategesi nga talina muyimbi mukwano gwe nga yagula abayimbi ssente ze bayimbira wangi nga talina muyimbi mukwano gwe naye nga ategese ebivulu ebbanga nga ye abayimbi abasasula ssente ebagamba nti Rema wa miliyoni 9 nga yeza amuwa n'amugula openly then mubamu n'abategesi nga abayimbi bakwano be nga balina ne business ze bagatta bade nja kwa example nesijja nze kanjogere mutima ku kamiliyoni nalabako olumu Bebekulu yagamba Bekalobozi boba tompadde balance ngenda kukutema naye nga kamiliyoni abeerawo nga tamanyi na booking zinti oba eriwa bosi nno bano baatuwa balance tuyetuyi sijo badogedde okumpa ngera mbaazi neyo nungi nnyo so wali abategesi we batyo kati oli avaayo n'agamba nti ekivulu tekifunye tukitunulira mu anga ezo zonna tekifunye ajjeeyo ze yateekamu tekifunye ne ze yateekamu zifiiriddeyo tekifunye zabadde ayagala si zaafunye okitegeera ebyo byonna tuba tubitunuulira kati bangi nnyo abategesi balina tteeka eyo ina mukwano gwange DJ Jacob Omutuuze kati wabanyumya asobola okugamba ebbanga lyategekedde ebivulu tewali kivulu kye yali afunyemu tewali mutegesi yali avuddeyo n'aclaiminga nti nfunye ssente ate ebiseera ebisinga mwattu abeekaza nti nfunye yoyo ng'eggulire liraga teyafunye kadde mbuto tewali mutegesi yali avuddeyo n'akkiriza nti nfunye ssente ebyaddala era oyo eyali akkiriza eyali avuddeyo n'ayogera nti nafunye ng'eggulire lyogera nti teyafuna najja defendinge weewaawo waliwo omutegesi omu yekka Abitex ku kivulu kya Alien Skin kya Freedom City era badde nzijaawo kyali kirabwa n'ayonka naye abasinga obungi ne bw'olaba nti ddala afunye nti ddala mu butuufu afunye avaayo n'akubalira bye yataddemu n'akulaga nti teyafunye lwaki bakikola kaba kabadde lwabo tayagala kusasula ebyaddala kabadde lwabo tayagala kusasula okugamba omuntu ne bwakwata n'alanga Serena n'agiteekawo ne tugamba ticket sold out era bavaayo emisoso banange wabanga buli omu yamusasudde asobola okugamba yuwala ekyankoze bannange sivulu nadde nsobola okufunako milioni zange 4 naye ninamu 9 yeyo ensonga lwaki bakubaze extra concerts ate extras olumanyi lwaki bazaagala nnyo simanyi
nti gye bateeka ebifo ebisinga biba bya layisi nnyo ne expenses security baya layisi ne ate abantu bajjumbira otegedde abantu bajjumbira nti oteeka mu kitono ate ofuna kubanga okulanga oba okozeseza okulanga okw'omugondo kuli kw'obeera okozeseza ku main concert so kibula bajjumbira nnyo ezo extras weewaawo ne extras zisala ebya kituufu zisalira ddala mwana watu nakiraba ku Wininwaji amamiranga gyali gye yagenda mu extra naye ate obuzibu bwa Wininwaji ku extras tezali za swangs adi webawo ne main teyali ya swangs yali ya keti naye ate extras tezali za keti zaali zabategesa bajja ne bagula oluvannyuma lwa keti okukulanga main kati abategesi bwali bunafu bwabwe osegedde bwali bunafu bwabwe okumatiza abantu Wininwaji ajja kuba yali abantu nga baludde nga tebamulaba nga kizibu okukakasa nti anajja kyekiri kyegambye nti waliwo omuyimbi ng'olina okulanga ennyo okukakasa nti abantu nti anajja kuba sayizi ye osegeera oba ne dimandi ye nga bagamba oyo bukyanga yimba tajjangako wano oyo anaamuleeta tudde wali ku kasuku alanze David Otalagaye tugenda awo bakoze yakolanga naye nga tafuna kyasuubira ate nga tafuna kusinzira kyayagala kufuna mu muyimbi katolo services abantu bano abamu yabasasulanga tewali amulina ku likodi mbi nti teyasasula naye nga sasulira mu bulumi osegeera effort otadde mu nyingi ate kyofunye kyenkanankana nekyewateeka osegeera kati nga omuyimbi asobola okugga kati lutalo nga ayinza okugamba nti yandikutte miliyoni nga 5 n'azuwa kasuku ku lw'omulimu gwe yali amukolera ku media naye olw'okuba nti ziba ssente nyingi n'agamba kasuku omanyi funawo otegeka nze gye nkuyimbire kuba osobola n'ofuna miliyoni 2 okitegedde akabadi kategedde bulungi nnyo kati kasuku n'akola ate n'akozesa ate miliyoni 5 otegeka lutalo n'afuna 8 okitegere tewaba business kati oli yamusuubiza 2 afunye 8 ogenda okubalabalako okubaliza booti ng'olina miliyoni 1 okitegera bulungi kati kyekyo kyembadde gamba naye bimu biyinza okuba kati waliwo omuntu ebivuga byasala naye sijja mwogera anyiga mangu tuwandiika erinnya anyiga mangu ebyaddala anyiga mangu ali very emotional mu mulembe guno mu mulembe gwa kasuku ogwo tajja kukiddamu talikiddia ebiranga osegeera ate we baagala akasente kale omuntu oyo we bakulira alina wali alina erinnya nagomeza walenga yo omuntu kale singa asitikingira nnyo wali ku script Ansinyandi badde ku script omululu gwayitirira ebyaddala batukanga balaba bakabejja ngate script erika busente bwo bale tebula bakama we basaba baleeta abato bana bakulu bagene babeeramo bati bafulumye field naye nga otherwise Zubeda ebya kyamazima ebivulu byesonyiwe naye olaba nebivulu byakulemerako oyo Nabitex singa kugamba ebbanga lyamaze nga ategeka ebivulu ebimusala bwalemerako naye nze my opinion mpandowooza yange wesonyiwe ebivulu abireke abyesonyiwe twalabako wano ne gundi Walida Nakazibwe naye yagezaako nga yagala kukola Masaka is it festival carnival Masaka fete naye simanyi lwaki bana Masaka tebataninga simanyi lwaki kati ndowooza naye ne Zubeda yandibadde alabira awo nti munnanga olumu abawagizi bano
tebatuwagira nga bwe batulaga nga bwe batujubisa webale nnyo olumu olina okubagenda mpola kituufu yaman ate neera mu bufu bwe bumu era wiiki eyo jesebo eggwali gwe yavayo nga liraga nti no Lutaaya yazaala mu Farida Nakazibu omwana lyajjanga lisa lya kusaaga naye tugenda maliriza nga Lutaaya akoze ka video nga yeesambajja ebyali byogerwa ku mitimbagano era nga alaga gwanaakwatako tebajja kuba bulungi ekisookera ddala ku ggulire eryo eryayita omanyi osooka n'osiriikirira n'otunuulira ensi eno wagyeraga ne gye tuva DJ Senior B okimanyi nti omuntu yenna agenze mu bbaala fe abasajja kitutwalira eddakiika ekinene nnyo abasajja n'abakazi kitutwalira eddakiika ekinene nnyo 3 obadde oli awo otudde mu bbaala onywa bbiya kati katugeze omusajja n'ovaawo n'ogenda okole short call kati bw'ogenda okukola short call kitwalira eddakiika ekinene nnyo nga 3 oba 4 kati omuntu omulala yaba yakulabye edda nga muli mu bbaala y'emu omanyi tikimutwalira eddakiika 2 kwezi 3 okwana omuntu gw'oba otudde naye awo oli serious eddakiika ekinene nnyo abasajja bangu nnyo we batyo bali fasta nnyo kati bw'amala okukukwana n'agamba naye amanya gange ge gano ayinza okuwa business card waba takuwadde business card ayinza okutegeeya ekyetaano wansi w'essimu waba takutegeeza ekyetaano wansi wa ssimu asobola either okulaga sayini n'agamba nti kati oli waaba akomyewo kati nze ngenda kujja so that nze neefuula akumanyi you introduce me ekyamazima kati bw'otunuulira saga ya Lutaaya ne Farida Nakazibwe ekisookera ddala ono ali former journalist yes kati ate ono honorable osooka n'osiriikirira n'olowooza n'ogamba oba ate bonna bava Masaka osooka n'osiriikirira n'ogamba oba balina oba beemanyi kuba tewali wabeera mukka nga tewali muliro kati abantu bonna balonda batya Lutaaya kati osooka n'osiriikirira n'ogamba oba beemanyi kati n'osooka n'olowooza n'ogamba nti oba kiri mu ngeri ya politics nti Lutaaya bamukuba so that okulonda kukuno kubindabinda baleme mulemesa kintu kiyuuge abe n'okulowooza kutya kungi naye mwenna abapanze ekintu ekyo kintu ngamba bakipanze kipange mwenna abapanze ekintu ekyo mbategeeza Irene Namatovu tagenda kunoba ebagala naye alina nobe mbuuza lwaki kati bw'otunuulira vidiyo nati otandika okulowooza n'olaba otandika okwefumitiriza n'otandika olowooza bw'otunuulira Lutaaya bwe yazze mu vidiyo yazze bandiza akazaali ne mukyala we ne batuula babiri tabiriimu kati kino kikwata ku famire waliwo oluyimba Namatovu lwe yayimba nti naye abasajja kiki kyemumatira ate walinamu n'oluyimba olwalo yayimba Lutaaya oyo something oluyimba lulina ng'egye lugenda ng'akolimira Lutaaya ng'alaga nti byagumidde ne byasirikidde bingi kati osobola otandika olowooza nti oba omukyala yataddeko enforcement ewaka byendaba ku social media kiyinza okuba kitu bandize babiri bonna mu kamera n'ajja ne yeetondera ensi era n'abaako obubaka bwaweereza ensi n'agamba ffe nga Balutaaya tulina bye tulaba naye oyinza okwekanganga oba omukyala yabadde ku kamera nga yamukutte n'amuga yogera so otandika kintu kiyuugayuuga n'ogamba nti oba kigwe eno oba kidde eno so ogenda okunoonyereza amatuufu gaabyo kikubuzaabuza kuba ne Lutaaya ekyamazima si musajja kimuleka wanga honorable kubanga eno si ekesi esoose nga bamuvunaana okuba nti azadde ebbali kesi kyeso eyasooka mukama wange
tewawulirayo nga Lutaaya bagamba yazaddemu awo sigalo simanya awo sigalo twaliwulyako ate bagamba simanya yazaala mukwano gwa Irini omwana okutwaliza wamu bwogenda bujanga okyetegereza Lutaaya bukimuleka ekyamazima abasajja ebbali ekisookera ddala guno omulembe gwa Ssaabasajja Kabaka bwolabye ekinnya teekawo omuti so kati Lutaaya muli basajja bakkiriza n'eddiini egamba muzaale mwale. Muganda wange kankubuulire abasajja bangi tulina abaana b'otasobola kumuwa ng'abalina so kati okimanyi nti abaana abasinga mpozi nga omusajja ennyini yavuddeyo n'ayogera n'ayanjula abaana bangi bali ku mizigo ng'omwana taata we ali mu muzigo namba 7 naye nga maama kamuzaala yajjanga mupangisa ali mu namba 2 ebyaddala so kati abasajja tebabalibwa baana Lutaaya genda mu maaso nakukolera bantu gy'okiikirira ab'ekakuuto bakiikirire baweereze kino ekyo sikando bw'abanga bituufu naye bwe si bituufu nga bajasi bakufaananyiriza kuba nze nkirinako obujulizi nti abantu tufaanagana osobola osanga omuntu naga bannaaye laba gundi bwamufaanana so babanga basazeewo bakikubire mu saidi zeeyo nga kirimu obwo ebyobufuzi webale wazze n'okola press conference naye kyeŋŋamba mwandigikoze n'omukyala kale neera waliwo olugambo oluyitiŋŋana mbu Josted ali ku biragalalagala ate bagamba simanya yawukanye ne mukazi we omukazi gwe yateeka mu video ya akayimba ka njagala gwe Hindu banange abayimbi tubasaba ekintu kimu muyambe munnammwe awo Eddie Kenzo wengenda okusabira vaayo yambe abayimbi nga Kenzo ngani president wa federation webale nnyo president wa federation vaayo yambe abayimbi obasomese teekawo omusomo obalage obulungi obuli mu kukozesa ebiragalalagala n'ebibi ebiri mu kukozesa ebiragalalagala mulimu obulungi mu biragalalagala waayo waliwo mulimu obulungi Kafeera alina oluyimba lwe yayimba nti osobola okujja okwogera eri abantu ng'ayimba ku ludipo Nazigala ng'ayimba ku mwenge yagamba gulina kyeguyamba ng'oli bw'ateekamu n'emirimu akazana mangu so mulimu obulungi mukozesa ebiragalalagala omanyi nti DJ Senior B omuntu basobola osobola okumuzaamu omuntu kamera ebyokwogera ne bimubula ebbanga lyonna naye nga yagenze n'ateekamu najja Kafeero yennyini mu luyimba lwa Dipo Nazigala yagamba bagereesa kamwa kabi katta siroganga olwali oteeka omwenge mu ttama yalanduka ku biri ebyali mu webale nnyo so Eddie Kenzo tukusaba teekawo omusomo osomese abayimbi ku biragalalagala fiye yali tava ku kibaati awo Makindye enzoga sitiiki egya Kalitunsi gifumuka ne bakola ebire ku kibaati Makindye awo ebyaddala kati Josted wuuyo ennyimba ze nnungi nga waziwuliriza zirimu amakulu naye omusajja kati yapasuka omanyi kati Josted nze ayinza okuba ayimirira mu lujja ewaka ng'afulumye ye n'alabanga crowd y'abantu abali awo bayimbira n'apasuka n'ayitako kisobokera ddala nga abantu baabo mumpulira so nsaba Eddie Kenzo nkusaba teekawo omusomo oyita abayimbi obasabe obasomese enkozesa y'ebiragalalagala n'obukyamu obubiri obulimu muyambe munnammwe ate n'abayimbi mbasaba enzoga ne sitiiki emiti mugikendeeze yesebo nga tumaliriza njagala mpeeyo endowoozayo yesebo show ya Chameleone eno eyakaggwa emongerako Kinga Kamili lwaki banawulire ndaba abasinga bali mukuba nga bagamba nti teyafuna bantu ate
bajjayo ebifaananyi okulaga nti akuze. Simanyi bate baagala muntu akule. Ishe ne mwongerako ki? Legend in gold. Is it kufuna sente? Kuleka legase already agirina? Kusigazaawo linnya mu bantu kiki? Isokera ddala. Ku show yabadde bagituma Legend in Gold. Yes. Ekyamazima eri show yabadde yaba Leo Island. Okay. Boka. Okay. Era show yo singa ogyetegereza teyafuna airplay ku TV kugiranga. Yes. Show yali underground. Era Phenon nkwebaza awo impact ku show yo najetegereza bulungi na streaming live. Awo ku show yo wengendo wembuliza Azawi. Okuva no attackinga Phenon. Kali kabadi kachi wali otegeeza ki zinalaba Chameleone nga kute microphone n'agenda mpaka mu audience eri naye nga microphone ekyakasuka bulungi sound yali mulungi nnyo. Era ku show Phenon by the way kanzire ku kibuzo kyomboziza. Chameleone ekisookera ddala omukyala yagenda era ku show twalaba gundi Bebe Cool ng'ayimba oluyimba lwa agenze era n'amugamba special dedication ku Daniela. So nkusaba ekintu kimu Chameleone ekintu kyalina okukola kalina kuba ndongo. Chameleone okimanyi nti n'olunaku yali alinayo show eyo yali alinayo embaga n'embaga gye yasooka okuba ebyaddala yaga banayi ku ssaawa 8 alina embaga gye yakuba naga banayi ndi wano mwana Steve Jean temumugamba nti nina embaga gye nsoose okuba. Chameleone ye ayagala endongo. Chameleone ye muntu atambula ewantu katugeze ebalanji we kangambe apera ifu katugeze apera ifu endongere kwajja najja na parking n'agamba bali kukyao mwana bakuba ndongo. Chameleone ye muntu asobola okuyingira ebbala just nga feeling endongo najja na performing enyimba nga 4 oba 5 oba 8 n'atambula n'agenda nga tomusasudde yadde 10 ogenda owulira manager babuuza ani yasasudde Chameleone ajayimbe. So Chameleone ku show ye mwebaza yajjukidde abantu be yaleese Bushoke yazze Red Sun bane yabaddemu Chameleone ekirala yabaleese gundi mwebaza yalaze omutima omulungi eri Papa Sidi. Yaleese omwana we sho nagiraba bulungi yaleeta omwana wa Papa Sidi ku stage ne performing oluyimba naye ne sawa yakati nkyebuuza lwaki ye Leo Island 02 Chaga lwaki teyazze ate nga Chameleone yayimba n'oluyimba lwe wenadda nja kuddamba mbabuliro oba tebamu invitinga oba ki lwaki teyajja ku show ya munne. Wizo yayimba Palaso yayimba mama wa Chameleone alalala yakwajja omuziki yali so happy namulaba naye wakuba daddy tata wa Chameleone teyaliwo samulabako. Era nze daddy wa Chameleone nasema namulaba mu bivulu nasema mulaba ku kivulu kya Chameleone ekyaggwanga mujje okuvulu siddanga mu kumulaba. Naye nga otherwise omuziki gwaliwo era Chameleone kyalina okukola alina tukuba ndongo. Yayongera okukakasa nti nno teyetaaga luyimba kola concert. Chameleone takyetaaga luyimba kola concert. Era nze n'olwaleero ne bageza bagamba nti bannaye tulina Battle of the Champ nti kiki tulina Battle of the Champion nti tulina Chameleone agenda vasinga Diamond Platinum. Omanye ekiyinza okubeera mu ggwanga ne bagamba nti sho bagitadde Lugogo stage Alex kyetwa kipesenge Chameleone ayinza okuba Diamond Platinum omuziki gwe Chameleone nga yakwetedde Dorotia nakwetedde Badilisha nakwetedde Mama Mia Chameleone ayinza era zesaba abategesi kati tukibawadde abategesi banoonye Diamond Platinum ebajja kusobola tewakana basobola okuleeta bato ya Cindy ne Shiba kati what about Chameleone ne Chameleone yennyini akyagala
Chameleone asobola n'okujja mu business eyo nga takulembeza ssente wabula nga azze kakasa. Oyo number 1 East African finest. Okay. Yes sebo. Kale, tuyanza nnyo tuyanzege tusobola kusuka waawo leero. Tujja kuba tukomawo ne information n'abeebaluseewo. Tulina n'emboozi ze twagala banyumiza nga history. Nga zote ziriiko nti kibaddewa abatuwuliriza nafuna obudde tujjaze leero. Abatuwuliriza n'abatulaba era kangende nkole research njagala Kazaali tubaleetereyo ngenda kulekolayo ku research nnonye ku mabaala agaaliwo ag'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. The rise and the fall n'amabaala agaliwo. Yes. Ye nja kujja mbaleetere ku story eyo kangende nkole research. Kale. Ye. Kale tuyanza nnyo n'emboozi endala tukyaleeta. Yeah man. Webale okulaba webale okusubscribinga tanaba subscribinga wereza muno link alabe. Mwebale nnyo mubalide yonna gye musinzira tusiima liba kabinyo mpozi njaga okubajjukiza abalaba video zino ng'oli ku Ntebe Road nti mbeera ku Login Lounge bala bagita Login Lounge eri Galugaawo buli lunaku olwokutaano ebeera bucket night, olw'omukaaga ebeera crazy Saturday night ate Sunday kiba kikadde ku Login Lounge. So wofuna time noyitayoko any of those nights ojja kuba okoze ekyakabi nnyo. Big up yourself, maximum respect.